obudde obuloopa oyo gwe babbako ettaka butandikira ku lunaku lumu n'emyaka 12 kasita emyaka 12 giyitawo ng'oyo guwa eyabba ettaka lyo ng'omulaba muyomba buyombi naawe okimanyi tomuwawaabiranga mu kooti kumuggyako ttaka lyo. Omukisa ogumuggyako ettaka lyo guba gukuweddeko era nga gukuyiseeko. Era ettaka oba tokyalizza okuggyako ng'olaze ebintu bino wammanga nti ebbanga eryo lyonna mbadde mulwadde nga ndi mu ddwaliro seesobola, emyaka egyo gyonna mbadde saamanyaako, mbadde siriwe era nga sikimanyangako nti omuntu ono yasaalimbira ku ttaka lyange. Mbadde mulwadde natabuka omutwe, mbadde sikimanyangako, nali mwana muto. Ontegedde, nali mwana muto nga siina kapasite eroopa. Kati bwe mpezezza emyaka kwe kumuloopa. Otherwise omuntu yenna bw'atwala ettaka lyo emyaka 12 nga tomuloopye mu kooti wadde okumuggyako mugugulana, ettaka aba alitutte kimaafiya. Omulamuzi ne balooya ogenda batenda obubbi naye nga bali mu kutaputa mateeka. So awo abantu abasinga we baviirayo ne bagamba naye abalamuzi babbi. Omulamuzi omusajja najja ne mu kooti n'agamba ne banneyiba ne bakyogera, omulamuzi n'asala bw'ati. Okitegeera. So yensonga etuleeta wano tubasomese mumanye nti basobola okubbako ettaka lyo. Ezo enkola twakalaba bbiri ze babba ettaka. Limitation n'omuntu eyajjako edda emyaka 12 aba afuuse nannyini ttaka.